Kaakati Nkalubo bwe yayiiya amagezi ag'okusima ekinnya nga akisimira Kabaka Ndawula. Kabaka Ndawula yasanyuka nnyo kubanga Nkalubo yamugamba nti Kabaka wange tosaana kugenda nga bakopi. Jjukira ebiro eby'edda amagezi tegaaliwo ag'okusima ebinnya nga bantu bwe baba baakweyamba beeyamba mu nsiko. Naye Nkalubo yalaba nga Kabaka we ye asaana abeeko n'ekinnya eky'enjawulo w'agenda. Kale n'ayiiya ekinnya ekyo era bw'atyo olw'okuba Nkalubo ono yali wa musu, yali muganzi nnyo nnyo ku Kabaka Ndawula ow'e Musaba, ekyo temukyerabira. Kale nno munnange Kabaka yasanyuka nnyo n'amutendereza n'amuteekera ddala ku buvunaanyizibwa obwo, era okuva olwo ab'omusu be bavunaanyizibwa ku kaabuyonjo ya Kabaka. Nti Kabaka abeerenga ye yalina ekigendererwa nti Kabaka abeere n'ekinnya w'agenda eky'enjawulo era n'amakula bw'aba amaliriza gabikkibweko. Kale nno ensonga eyo nkulu. Ab'omusu kika kya kitiibwa nnyo mu buwangwa bwa Buganda kubanga bakola omulimu gwa ttendo. Noolwekyo bwe tugamba bannamusu wano tuba tutegeeza abo abavunaanyizibwa ku kaabuyonjo ya Kabaka. N'ebiyigo byonna okutwalira awamu ab'omusu babivunaanyizibwako. Ky'ova olaba tubayita bannamusu. Jjukira nti nnamusu ye kaabuyonjo ya Kabaka. Ne bwe nkomako awo ebigambo nina bingi bikirako nsala bijanjira asala batta mu kyayi eky'eggalwe, naye olumu neeresa byerese nze ne mbasiibula mu bulumi obw'ekitalo naye nga nsigala nkyabaagala era njagala okubawuliza. Kale Ssaabasajja Kabaka awangaale.